mwe bannabitone mulina okujogebwa kati nze ne mbasekenya nina ne gwe nabyakwata bayibuli ne bamulayiza ebitategeerekeka. Gwe nga omuyimbi okuyimba ly'edduuka lyo, n'olwekyo owenaalemu agulamu n'opposition agulamu kubanga gwe lyeki ly'edduuka lyo. Wafuuno maama waffe bakungubazi bannange mwenna, mikwano gyange abali mu kisaawe ky'okuyimba ne bannabitone mwenna, amanya gange nze Kyeyunaalu na Kasolo, nze minisita omubeezi w'ebyensimbi wa microfinance. Nzize wano mu biti ebiwerako. Nzize wano nga nze mukwano gwa Gravity, ate era gwe njagala ennyo, ate era nenzija n'obubaka obwa Prime Minister wa Uganda owekitiibwa ennyo Robinah Nabbanja, ate era nenzija n'obubaka okuva eri President wa Uganda. N'olwekyo njagala kwogera mu biti ebyo bisatu. Njagala kutwala omukisa guno okwebaza nnyo nnyo mwenna, naddala abavudde e Kampala, abakulembeddwa omukulembeze wammwe Eddie Kenzo, bannabitone, ate era n'abataka b'oku kitundu kino. Mwebale nnyo okujja okulaga omukwano muganda waffe Gravity. Njagala kubakakasa nti Gravity ono simanyi lwaki yalonda okweyita omutujju, kubanga musajja mukkakkamu nnyo, musajja mulungi wa mazima ate akuuma endagaano. N'olwekyo nzize wano omuweera obujulizi ti musajja mulungi, era e Kampala gyali kyeyoleka lwatu wano emikwano gyasudde okujja wano Reverend obadde otendereza omwana wammwe ono tiyabasala. E Kampala akozeeyo omulimu mulungi nnyo ogw'okulaba nti akwana emikwano, era njagala kati kusaasira. Taata yagenda ne maama agenze, osigadde enfuuzi. Kati ky'olina okukola kwe kunyweza mikwano gyo. Olina okunyweza ddala mikwano gyo abo ab'amazima, n'obeesigamako, n'osobola okutuukiriza ebigendererwa byo. Kaakati ate olaba wano gw'osigaddewo, bato bo bonna bagenda kubanga batunuulidde ggwe. Bwe mbadde wano mpudde ne Reverend ayogera kanisa n'ebirala, simanyi kyogenda kukola, naye obuvunaanyizibwa bwonna ojja kubutuukiriza kubanga wano wewaka. Era olulimi simutegedde bulungi, naye ayogedde ennaku z'omwezi, ndowooza mwezi bagwa 11. Gravity nja kusaba tukomewo mu Kereziya mu kanisa. Nange nja kujja ate era ngenda kukuŋŋaanya emikwano gyange tujje ekyo ekizibu tukimale. Njagala okwebaza ennyo abayimbi abazze wano, bannabitone mwenna. Munnammwe bw'agwibwako kyonna ekibi nga kino, ffenna kiba kitukakatako, kitukwatako. Mu nsi eno simanyi oba twasangaani nga tujja ku nsi kuno, abantu tibaagaliza bannaabwe. Munno bw'ayitamu, nze ndowooza naawe walibadde osaba busabi naawe oyitemu otuuke gyakola ki, ate n'omwebuuzaako. Ne ndaba mu kisaawe ky'okuyimba mulimu nnyo okwesika ebitoki.
njagala ekigambo ekyo kyabadde kikoma. Bannaddiini mwe mulina okukola omulimu guno ne mubuulirira abantu bano. Buli muntu alina riziki ye, buli muntu alina omukisa gwe. Ate mwe bannabitone mulina okujoogebwa. Kati nze ne mbasekerera nina ne gwe nalabyakwata Bayibuli ne bamulayiza ebitategeerekeka. Gwe nga omuyimbi, okuyimba ly'edduuka lyo. N'olwekyo owenaalemu agulamu n'opposition agulamu, kubanga gwe lyeki ly'edduuka lyo. Naye mulina okujoogebwa ne bakugamba lwaki wayimbidde Baagundi, lwaki wayimbiye ku mukolo gwa Baagundi. Kyokka ng'ate edduuka lyo oba oyagala kufunamu ki? Waffe mu Buganda tulina leediyo y'amaanyi eyitibwa CBS. CBS esobola okulanga engule, kyokka ate neranga n'ebyaffe abasiraamu. Esobola okuba obulango bwa NRM n'ab'opposition. Teryasobola kugikyawa. Lwaki okyawa omuyimbi kubanga ayimbye ku mukolo gw'opposition? Lwaki okyawa omuyimbi kubanga ayimbye ku mukolo gw'enani? Ogenda okuweerera abaana be? Kubanga ogwo gwe mulimu gwe. Bw'oba toyagala ayimbeyo, mukuume, mufuule bizi ng'omuwanya emirimu ayimba ewuwo. N'olwekyo njagala kubasaba omulimu gwaffe tuguwe ekitiibwa, omulimu gwammwe tuguwe ekitiibwa. Nze ndi wano, abayimbi abasinga emikwano gyange oba opposition oba NRM, si nsonga ate sibuuzibwa lwaki. N'olwekyo beera gwe weefiiringe nti gwe ye gwe, kyoyagala obe ng'okyagala. Njagala kutuusa obubaka bwa owekitiibwa ennyo Robinah Nabbanja, Prime Minister wa Uganda. Akusaansidde nnyo, akwagala nnyo. Olunaku lwa leero lunaku lwa cabinet, baminisita batuula ne president okuteeseza eggwanga. Antumye n'ampa obukadde 2 mutuuse gy'oli. Ate era president yategedde nti wafiiriddwa maama. President n'anyolwa nnyo, akwagala nnyo, era n'ansaba n'antuma nkugumye, era n'antegeeza ye president w'abantu bonna. Ate ayagala nnyo. Abayimbi bano tubaagala nnyo kubanga bawadde abantu emirimu, ate oluusi bwe tuba tukooye batumalako ne stress. Naye ate n'ekyokusatu batusomesa, ennyimba zaabwe ezisinga zituyigiriza. Tuba mu ssanyu naye nga tukola ki? Nga tuyiga. So president naye n'ampa obukadde 10 mukuleetere mukuyambeko. Ssentebe z'olukiiko Nabbanja emiliyoni 2 ezo n'obukadde 10 obwa pulezidenti n'obululu. Nze nga Kasolo nja kutta wano ne kulabika oyo tukomewo okuzimba kanisa ennaku z'omwezi 24 ne bona oba olinayo ebivulu eno ewaka tujja kukeera wano onomaliza n'ogenda mu bibyo. Naye tulina okujja ng'akabonero akasiibula maama n'okusiima emirimu abakunji bamukozeemu. Nange nyinza kujja n'emikwano gyabo tasobodde kujja wano otegeera obulungi. Mwebalye mwebali ddala tusaba omwoyo gwa maama omukama gwe muzikisa. Mwebali ddala.